Alright, mbaniriza nnyo mwenna ku mukutu gwaffe guno Yusuf Kinene Connect Uganda. Mukutu guno tuba tubatuusaako ebifo e Uganda yonna gwe gy'osinziira okubeera nga olaba ofollowinga omukutu gwaffe guno. Nze Yusuf Kinene muzzukulu wa Ndugwa okutuusaako buli kigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Era nga mu kiseera kino we tukoledde programu eno abasuubuzi bali mu keetalo bayingidde ekibuga bakole wabula nga ate tebalina babagulako we bibasoberedde ne beebuuza ti omuggalo gwaggwawo oba tegunnaba kubanga ate tulindirira abatakisi okubeera nga batandika okukola basaabaza abantu wabula ate ne twebuuza bwe baba nga bagenda kutambuza half board okubeera nti emmotoka yali etwala abantu 14 etwala abantu 7 kitegeeza olugendo olwali olw'ennusu olukumi lugenda kufuuka lwa 2,000 olw'omutwalo lufuuke lwa mitwalo 2 bantu bameka bagenda okuba nga basobola okutambula ddala kituufu lockdown evuddewo oba ekyaliwo mu mbeera eyo kati n'okubadde kukyali gutyo waliwo abantu abasobeddwa ekale mu kibira ng'oli yalimba mukyala we n'amugamba nti nina emmotoka alina girlfriend wamugamba nti nze nina emmotoka kaakati lockdown yamukwata emmotoka wali akasitiika yamugambanga nti munange embeera tenze sina sitiika kuba siri musawo bitya sina sitiika naye bwe senga mbadde ne sitiika nandize neyokulabako kaakati embeera netuuka emmotoka eza private eza kinoomu zateebwa wabula nga ate tolina bw'otambula kuba tolina mmotoka yiyo kale omukyala amugamba nti mukulu waŋŋamba nga emmotoka yaffe lwaki ovuga emmotoka n'ojja n'otundabako omusajja ali mu kwebuzaabuza haji bimusobedde yakwamira wannambe naye katugendeko mu masimu tuwulirizeeko ku bantu kye bagamba njagala kusooka naani ani ali ku simu njagala kumanya katulabe ono ali ku simu. Hello oli otya amannya ne gy'osinzidde? Nze Muzaffaru ndi Bwayise wano. Muzaffaru Bwayise ogamba otya Muzaffaru Bwayise? Weebale kuweereza ssebo. Weewaawo. Programu yeeyo enyumira nnyo naddala mukyala wange alikawo empaawo. By the way, lockdown nsaba mutegeeze nti ndi wa namba 4 era bakabula ogende ne wa namba 3 mugambe manya awulirize essaawa zino. Essebo ndi wa namba 4 eno lockdown bweriba ewedde nja kudda naye mbeera naye namba 4 naye tampisiza bubi mubeere bagumu ne namba 2 bwana naye mutuuseeko obubaka. Essebo bwebyo ebyange weebale kuweereza muganda wange. Kale tu owange asajja nga bazibu oli wa namba 4 omusajja ali wa namba 4 Muzaffaru Muzaffaru bwali bwagambye ti namba 1 namba 2 namba 3 mube bagumu namba 4 tamukutte bubi naye ekisanja wanga kali buli muntu aba n'ekisanja kye wiiki ye kakati namba bwe binaggwako namba 4 anaaba akyafuna ekisanja oba biri ebisanja ogenda bigabanya mu balyoke naye nga ebyo bye bigenda mu maaso mu nsi yaffe eno Uganda ensi yattu Uganda buli muntu embeera agiraba bubwe buli muntu emunyigiriza bubwe. Waliwo abantu abamu abafuna ku kyokulya naye nga beebuuza nti ekyokulya kino kigenda bayamba kitya. Abantu ne babawa akawunga waliwo omulala nga ye yagamba nti akawunga kankoze bulungi ate omulala agamba lwaki kawunga na bijanjaalo gwali eyo munange njagala okube ku ssimu otubulire gwe enkola ya gavumenti eno ey'okugaba akawunga n'ekijanjaalo ekuyisizza etya kuba abantu bangi nnyo baali babeerawo nga basula njala kaakati abamu bagamba korona taggwa katulabe ani ali ku simu gamba hello. Mukulu nkulamusizza Nange bwentyo. Amannya ne wa gy'osinzidde? Nze Kayondo. Ndi Kyaddondo wano. Kayondo mu Kyaddondo ogamba otya korona ekuyisizza etya? Tempisiza bubi baadde bagamba kyawo waliyo abagamba nti korona mbi. Anti korona abantu abamu bagamba akawunga ke babawa kabi mbu babawa akawunga balinga abasibe gw'ogamba otya? Abo bafu nnyo in fact baleka badumba.
oyo kamujjeko gundi oyagala kutukubya babogera omwaka kayondo obadde otya babongera omwaka kubanga by the way embeera eno ekwewuunyisa kubanga buli muntu waaba ali wamanye embeera wemutwalira kubanga mu butuufu waliwo agamba nti batwongereyo kubanga ye waali embeera bamuwa akawunga landiroodi tamubanja kwegamba waliwo abamu nga bo mu butuufu coronavirus ebamuwevuma gwe wali olabyeko oneweebaka omwezi ogusooka ogwokubiri otambuza gwa kusaso naye nga landiroodi ne bwakulaba ati ayita eri kali kiseera kino abapangisa be bakama b'abalandiroodi amuyitako namukula gyebaleko talina nakyatyayo naye ng'ate embeera walimu nga korona tanajja yali amubanja emyezi 4 alikwegaseeko naye buli omu yeekwasa korona sobola kusasula korona kale mu mbeera etyo abamu bagamba batwongereyo abalala bagamba sijja kusobola sikkiriza naye nga mugamba mutya mwebale nnyo Yusufu Kinene muzukulu wa Ndugwa wano ku Connect Uganda wetukutegereza ebigenda mu maaso era nga ku mukutu guno bw'oba olina ekizibu ng'olina obuzibu bwonna ng'oyagala kubaako gwe tukuyambako oba oyagala kutuusaako omuntu wakubuuzeeko osobola tugamba n'otugamba nti omuntu wange ali gindi ne tumukubira kasimu ne tuba connectinga n'akuweereza ku bubaka n'osobola okumanya atya bwali. Connect Uganda gwe mukutu kwe tuli, subscribinga, likinga, sharinga ate tewerabira okubeera nga buli kaseera okyekingako kubanga tugenda kubanga tukuwa update buli kaseera. Muzzukulu wa Ndugwa omukulu Jonathan Muwanguzi yali mu byuma akuteekateekera ekyo kyolaba essaawa eno. Bye bye, beera bulungi.